kugamba kati kanzijeko ne gawo bendibanga kugamba mazima bantamya naye. Yeah? Because no lutalo personal. Ate simanyi nti aba policemen abo bamanyi trauma omwana wanganza omuwala gyayitamu nga tokuza nekitaawe. Simanyi oba muli bazadde. Simanyi oba muba mukola ebintu byammwe. Mulowooza ku bantu abalala. Ne Ibrahim nze nkubye n'ekkubo erikwata eyo. Nditya kuba be baali ntisa. Gano ge mazima. Era maze emirundi nga nzija musemba bulo naye nga ntya n'okugamba taata wange. Eno gajja ddala. Kuba naye trauma gye namulekera. Sikiwa nti oba baligijjawo. Mpaka nga nyingidde parliament wejja ovaawo. Ndage kitange. Mpaka kyovola nkugambye Ibra ne bwe kuba kufa. Wallahi bilahi tallahi nga ntya Allah. Ate nga ntyamu. Sigenda kussa mukono. Sigenda kulekerawo kwogerera abavubuka nakubagamba nti musisimuke kuba mmwe eddoboozi ly'enkya mmwe bannayuganda ate mmwe abasobola okutereeza Uganda kuba kati mmwe tebasobola bategeerera kizibu kati okudongooza omuvubuka Ibra kuba buli muvubuka mubuufu buli muvubuka amanyi ekigenda maaso ate buli muvubuka alina obusobozi era amaanyi agateetawo enkyukakyuka. Nina omanyi kati bwe tutunuulira embeera eno nga bwe yaliwo olemeseddwe okutulako okugamba maama oba taata kino bwekiti ng'omwana omuwala watwalako obudde enough time like okutulako ne maama oba ne taata ogere naye ku mbeera ekutwalaganya e Kampala oba mu kibuga Kampala gwe nga omwana we oba tebakuganya? Tebaŋŋanya naye nga bw'omanyi oyo muzadde wange badde nzija nga nfuna okubudde ne mubuulira byempitamu amanye obulamu bw'ekibuga nga bwe tunyigirizibwa nga bwe nze ebbanga lyonna ndowooza mu myaka nga abiri sifunangako handout ya kitange nti oba nkuliddeko buli kimu mbadde nkyekambanira buli kutandika wensula kyennyambala. So mbadde nzijanga muyitiramu kubinyigiriza ng'omwana era nga n'ensonga emu eyantwala ewuwe kuba nti kumulaga nti misinze ebbanga lino lyonna ly'otabadde nga nina ensobi ze nakola ng'omwana neetaaga kunkwata ku mukono kuba ensi eno toyinza kwetegeerera abaana abali ddala abavubuka mwe abalowooza nti musooka kwetegeerera ne mmalako mwene ensi nga bw'eri nsabe tukkakkane tusooke tuddeyo eri abazadde baffe kuba bo bakulu ekimala tebasobola n'otulengezaayo obuba buzibu basobola okubuusa Ibra kwegamba omuzadde ye tukireke nga bwe kyatondebwa nti ye katonda w'oku nsi era tumwetaaga ate ovadde eyo era kyali kikutwalidde ebbanga kyokubanga munne mukadde toddangayo okubanga omulabako kyali kitudde ebbanga ki? Nali ngendangayo naye nga of course mpitamu buyisi kuyimba biti nga sifuna budde bugenda waka naye nga tuwuliziganya ku ssimu nga bw'omanyira omuntu omuzadde nga tokuze na mwana we attachment tebaawo and it's one of the things the traumas byengezako okubreaking because Ibra temumanyi bulumi bulimu kati kino nkikugamba saagala nakulaba mwana mulala akiyitamu kyobalaba nze ndi so keen era ntya n'okuzaala because saagala mwana wange ayitamu kyenayitamu ekyokolaki mazima gwe kundaba kwekuuma lina ebbanga because njagala that perfect time omwana waaliba mu Katonda waaliba asiimye omwana ansange nga natereeza okoze enteekateeka tutandikira ku ffe abazadde nga lisita omuntu gwe ndi naye ali committed okwewaayo nti omwana akule nga mulabako because nze amanyi bwekiro nga tokuze nabazadde bwe omuntu newagamba nti akwagala bro oba tokirya newaaba musajja nti omwana omuwala woteefaako oyinza okufa nga weeyombekadde bwotyo oba nga abasajja tebalina amugeesibwa because tofunye okwagala kwa kitaawo. Abantu nno abazadde abasinga babibuusabuusa naye mu baganda bange mwabazaala abaana bw'oba tonneetegeka lindako because the trauma you're putting in this child you won't handle it
mulaba abaana kunywa biragalalagala kudda ku street abaana kwekyawa n'atambula nga literally aliweereere. It's not us, si bweyagalire bwaffe. There is something lacking. Kuba omuntu mwana yenna yakuzibwa waliwo byotya. Nze era nsobola mu maaso ga kamera nina byotampulirangako nga mpisaawo kuba abazadde bakyali balamu kati mama ampulire nga wadde sikuze naye tumulekera ekitiibwa kye nekinengeri gikyakutokyalingamu paka ne kati ali bino bya ddala abaana abawala muyinza okulowoozayo muyina ekisiraani simanyi mulo bakuloga mukwano ddayo kwewa mutereeze abazadde oba obabuuze bagambe wayi naye nga kiki mutatereeza because this life ulamusi bwakugeza omanyi nina omanyi ebintu ebyo life eyo gyoyogeramu nti bw'obeera ng'oli in this celebrity life kiba kizibu omuntu okulowooza nga bw'olowoozezza oba nga bw'agamba yesudde ogwanagamba tebinkwatako anti tofeekinga nnyo. We realize it later until life happens and life is real. I wish I did it. Well, I've been a fan of artists. So nalaba, nyine ensobi ze nalaba. Era n'ebirungi bye nabayigako. So kati nze nyina byesikiririzaamu. Abayimbi bye bakola nga nze sisobola bikola. Nga biki? Nzijja kugamba ndeka nange ne wuye. Ati goyinza okuba olina bound. But just to top up the icing is we fake it a lot. So we lose touch with reality most of the time. Nfesanga nga naffe twetadde mu situation teyinako buye. Ate ng'ebiseera ebisinga nammwe abayimbi muli ba human being like us. Gwe lowoozaamu kati bino bya ddala buli muyimbi singa yejjako kino ego biki buli omu ne yeesimbawo buli gy'ava. Think about the change, the awareness would have caused to our people. Naye mumanyi abantu emitima gye mumenya nga baba wagidde emyaka gyonna baliyenze mu bwogere kale mubakiine naye mwe muli eyo kuba babawayo obuseete mu federation wangi nnyabo baganda wange waliwo ekitagulwa emitima gy'abantu buli muyimbi ali eyo akimanyi ekyo kyo tulina nabwonkonviisinga njagala nnyo ssente by the way sagala bana enzire ngambe eri kuside ye nga bampangaana nga bakoledde because by then wali mukulu wali omu kakiiko akatuulawo bampa ekifo bakuwa ekifo yes nga nabo bamanyi bandebesa bannemesa bulemesa nina batya oyinza okuwa oyinza okumpa ekifo ky'empisa ng'ate empisa embi zitandikirawo nga gwe akulira empisa embi oba ogenda tandikira ebwa toseka kugamba bakikuwa kafu kaseera buseera kyakaseera buseera ebyembi bisekerwa naye njagala kukwebaza buli omu yanteekamu obwesigwa that moment nakola kyensobola era nze naye manyi byaddala byaddala nga tuli mu kukolerera bannayuganda si kweyawulamu nga bwe kiri era nze nali manyi nti strategy yakugatta bayimbi. I didn't know it was a planned agenda for the government to separate us because twagala awo ate tutegeera nga tubayaayaanira naye I pray one day abayimbi ffenna tumanye omuwendo gwaffe kuba gwe tuliwangulira abalabe baffe bonna awo okumanya omuwendo gwaffe what we are worth and what we can change, the impact of our voice. If we know that, we will win. So kyakutwalira ebbanoga waaye kati kandowooze kansala eddiiro ng'omaze okubuuka. Okyali ku interview lindako katono. Okyali ku interview lindako katono. Olwo omaze okubuuka ng'ogamba kansala eddiiro mbuuka olusalusalo nje ku lusalusalo nonvu luno olusalusalo tonzizaayo oba kyekyantwala nayo manyi n'abayimbi naffe twebuuza mazima ekyakutwalawa yonna gy'oŋŋamba eyo kikyakutwalawa ng'ogwo obadde oŋŋamba okusala ddiiro kuvaawa nadde onyumiza ya federation nange kyeŋŋambye nti abayimbi naffe tulumu twebuuza amagezi kyekyali kitutwala eyo oba bweba copyright nti gye twali twagala ne woba ewuwa ewaka weeyisa beekuya
okujjako olujjanja n'olugezigezi ne corporate omusajja ali mu gikolako president w'abayimbi yeebale eri mu process emirimu tugiraba yeebale nino oyagala kuvuluga waliwo ebintu nga amanyi bw'oba nga teweetegerera bannange bakukozesa ensobi zonna mu bulamu kati okitegeera ddi nti oli mu nsobi kuba namanya nti bweba copyright siina kwegatta na bangi kugimba ne bwemba ewange esobola okuyisibwa n'ennyanja lwaki ogunteeka ku woteeri ng'omunaku atalina kiddako nina ate osusizzaamuko naye kati kankubuuli tewali muyimbi amanyi muwendo gwe if yali amanyi omuwendo gwe yandikiriza ogenda just batukwata mu moment nga tuli frustrated okujega nga tuli frustrated nga tuli depressed because era Uganda gye tulivinga system zaabwe zonna zaali zakunyigiriza ki bannayuganda ate nga naffe tetulwawukana ne bannayuganda oba n'abantu bagujjo so batusanga mu kanjite vulnerable point of life and I want to thank everyone that is playing a part to see, you know, for a good cause, but Montegera yange ntono, I don't think it called for us to gather there. Nakukozesebwa bye batukozesa naye tulinde mu Uganda empya tujja kwegwa mugenda kweyagala tujja kwesangayo wali ku frontline tubeeko betunyumya Bafana ina bwe yagambidde mbu tunayingira Uganda empya mu n'atugamba ki mubalinze namwe ku mukulu nange kati wano tetusobola kwogera naye ne bwe tuwogera tulina we tukoma kuba kituufu kiri nti obuyinza bwe tetubuyina naye tulina essuubi nti luliba olwo bannayuganda batuwe emitima gyabwe era batuwe obwesigwa bwe twagala tusobole okubaako n'enkyukakyuka oba tukukyusaako ebintu ebimu bannange mwenna abatulaba basinza yona gye mutulaba ndi ne Honorable Nina Rose MP2B ow'Essemba bule nedda bannange njagala mubeere oyo omuntu nga aliyo yenna ng'akimanyi ng'atulaba ndi ne Honorable Nina Rose Natukunda Honorable B the hope of Semba Nina Rose ogenze mu parliament ngenze atani bukedde ku makya ogenze mu parliament annange lowoozamu ne kwolwo nga tugenda giyingira kuba nnyo mwina okuba amasuuti mwena Sanchez yakina Dayasi yakina Masaba TV Simon TV yani ago nayo Stuart Big Eye mwena mwina okwambala essuuti ng'ogenda kuba birayiro first thing first abavubuka emigaali yange tuzze kukulembeza mpisa nakuba smart at all time bavubuka bannange mwemanyiza nnyo okwekwata nagalaaba abantu ne babamalamu omuwendo kati endabika yo kikulu era nkuutira buli muyimbi bambi faayo nnyo ku ndabika yo toyambala gwe kusanyusa amaaso go but n'abantu b'obeeramu balowoozeeko nedina bukedde ku makya ogenze mu parliament si gwe badde oyejjaka ne bino ebitali ndowooza wali kiba kigenda kusukka nze nja kafuga ge mazima sizanya nze when I'm on something I mean it I mean every word I say nti njagala kukyusa Semba bule kale ndi muntu atambuddeko nendaba Katonda mpadde omukisa mu buyimbi bwange buno nendaba ku nsi endala so kyendabyeko eri njagala kukyagaliza waffe wenva waka si wano wenkulidde Ibra bikyali bubi nnyo nti tetulina ddwaliro ku district namba Semba buli district eyo gye muwulira mbu wavaayo abagagga simanyi baani obugagga bwaffe bwe tuyambye yadde tukoma buulira mu mawulire nga mmwe naye bw'otuuka ku ground tewali kiwali enguudo waziraba saasira abakazi abazaala omukazi wa C-section agenda kuvaako e Masaka mpaka Semba bwe mwagamba kuba amabi asigale nga kyalina obulamu ekibuuzo kiri nti you can maintain the situation now but until when lowooza ku mwana gw'ozaala wake up banaye bannasemba bule tekiriyo mu bitabo nti abakozi abagenda e Dubai balina bakima waffe
okugenda okukola bakadamu tusobola osomesa abaana baffe ne babaako ab'omugaso ewaffe mu nsi yaffe ne bakuwulirayo ba engineers abava Sembabule ba pilots ba doctors tetulina wadde na medical school in a whole district omwana agenda kwezimba omuvubuka yenna alaba kati yessaawa naawe tunuulira famire yewe Musembabule eyo laba oba ekusanyusa oyo osirike bweba tekusanyusa ne bwe kuba kweyambula banayerekera eddoboozi lyo liwulikike kuba ekitiibwa kyosiga gy'ova kyekikufuula kyolike mazima era kati waliwo hashtag gye njagala okubuusa abavubuka tovimba nga tova Sembabule tokola ki tovimba nga tova Sembabule tovimba nga tova Sembabule naye nga tugenda vimba nga tukyusa buli kimu tukozeseza bubi social media kati tugikozese for the right essuubi lye Sembabule abantu bawadde essuubi ddene nnyo bino segamba baida nsooge kuba ebigambo babyogedde Ibra abana Sembabule babalingi emyaka ana bwerowoozaangu lingiira emyaka ana gwe mulowooza tewaliyo muntu asobola balowooza n'abazimbirayo eddwaliro kale n'aleetawo ka ambulance ku district namba nga kasobola okutambuza omukyala wa 6 section kati lowoozaamu abantu abafa ne tutategeera bidde abalina endwadde zisukka bayitirivu bangi nga baateekebwa mu system tebasobola kwogera nabo tebaagala mbeera gye balimu naye tebalina kyebakola Nina nga tuna tetukuba nga tumaliriza musically oyingidde politics bino ogenda bo bikwasaganya otya oba music yo ogenda sigala ogenda tuteeka music aside osooka ogambe nti kati kangende n'abantu bange ab'e Sembabule bano nsobole okubanga tutuukiriza ebigendererwa bwe kiba kyetaagisa nja kikola because nze kiruubirirwa kyange kulaba nga Sembabule ekyuse kuba okuyimba tekunnyamba nga abantu b'ennyimbira bali bubi kunga saaki nze gye nvimba e Kampala nvuga emmotoka ez'ebbeeyi nga taata wange gy'ava Ssewalungu bwe kiba kyetaagisa kuva ku music ojja muva naye temba simu tekijjeewo nti music yanfudde kyenta era congrats to my fans because if they push me to the parliament then it's a win for me and it's a win for all of them for my fans and for the people of Sembabule because the point was not just to sing and to be known the point was to sing and to have a purpose nze kisaga kubeera nga muyimbe okuba kapya oyimba bulungi oli mulungi abayimbi bangi pano bangi bayimbi abayimbi bangi abazze nga balungi nga bw'obalabako nga ffe tubambye bantu na makeup na bukowekowe naye the whole journey the whole journey and the whole purpose was to have a purpose in life. Era buli muyimbi ali eyo tomala gayimba. Ne kakodio kyakali mu parliament eyo. Ko buli muyimbi ogera misinde parliament. Buli yimbi olaba ayingira parliament. Kye kiri mu parliament eyo. Kuba abayimbi tulaba nnaku zino mwetani parliament efu kiki? Nze mu nseka mu nteekeyo mbabuulire ekiriyo. Tusoka tukuteekeyo. Naye as far as I see things. Teri kiriyo kuba n'abali babeera beebaka buli kaseera tebateesiza bantu kyokola abantu bali munyigirizibwa emyaka gino gyonna tegeera mulimba abantu tumugenda bateeseza mweteeseza mbuto zammwe batuukeyo ne basomagi kati tugenda kujja ffe abavubuka tewali kitusumagiza mitwe mikalu tutegeera bulungi tetwagala tukimanyi yenkyukakyuka omukulembeze Bobi Wine ali atya yongezaako his excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bawa babi how is he? He's good yeah kugane yakwa ku masanyalaze ge oyo ayawa buli omu buli mubuuka kuba yayagaliza ffenna abamanyi kye baagala na yatulabirayo nnyo tali selfish ng'abantu abasinga bwe bagamba kuba muntu bw'atakuwa ssente n'akuwa wojja ssente aba akuwadde nnyo aba asinza akuwadde akulaze woziva aba asinza akuwadde kati sobola kuyamba nga totegedde ki kati yatulaga ekkubo era it's about artists to follow that path because kyetwagala kyonna kirya but eno game ya it's a free game ogiyingiramu ng'oyagala kuyisa bivulu manya nti ensonga z'abantu zimatteringa and people's choice people's needs bisooka hunting so okubeera so sensitive about people's obwesigwa bw'abantu oba bakuwadde kola ekyo ekituufu copyright efuuse copyright nyina
tuuka mu parliament ensonga zino abayimbi banno saakala kuwa ssuubi maana nga sigenda kikola kubanga wali abayimbi abansoose nayo naye tebagiyisanga tebagibawanga ati nze nnyina kyanjawulo kinti bagenda zaaliko ne ttatu nga naye wait omanya Katonda ayita mu bantu okuba kukyusa okubaako kyakyusa but I'll add a voice and I promise to stand for the artists mostly female artists agala kuddamu kuwulira abasibanye female artists bamukwata biteeteeyi mu studio manyi eddembe ery'obuntu limuweddewo ebyo bimuyagala okufafagana nabyo nenyingira parliament ngenda ovimbisa kye bayita omukyala okakasa nnyo ngenda kulembeza omukyala kuba omukyala maama w'eggwanga abakyala tetusobola kutta era nkubiriza abakyala okwettanira mu byobufuzi kuba it's the only way we can change Uganda. Bamaama bannakazadde b'eggwanga we feel we care about Ugandans and I feel like tusobola okuleetawo enkyukakyuka ennungi ng'abakyala because ffe tulumirirwa bangi tetuli selfish njogere ki annange sente za parliament oziyitaaga kugeeza endongo nazo nga tetunatuuka mu parliament buli muvubuka ndaba ntandikira kwekyo kyolaba naki kyolina okubaako kyokyusa tetulinda kutuuka mu parliament kukyusa Uganda yaffe tutandikira mu society gy'olimu mu area mwoli kuŋŋaanya abavubuka banno mujje mwegatte muwayeemu tukoze tutya obutaba influenced mu bintu ebitalina magaso ndaba nnyo abavubuka ennaku ensangi zino nga mwettanidde mu biragalalagala temulino kirungi kye mugenda kufuna kino nkyogera ng'omuntu eyaliyo emyaka eyaliyo drug addict tewali kirungi kyogenda kufuna you're wasting your time you're only wasting your life and it's a high time I tell you as a person who have done it all and seen it all to focus and do the right thing kitegeeza nina tokyakomba kulo kiringa seeki kintu bw'okikola nga olaba tekirina kye kikugattako kita yeah and I pray urge all youth that are yinza okuba nga weesangamu nawe by influence oba nga okirimu right now tosobola birowooza tosobola kivaamu you still have a purpose on life era nga at least for the sake of your parents oba okyabalina or for the sake of those who love you try again and see if you can live with that abantu ba social media banyiigama bagenda tandika yeeraga naawe weemanye Uganda etere already Uganda eri mu process okubeera nga etereera. Thank you for having me. Thank you. Now thank you for believing in me. I know. It's not it's not easy. I always tell my friends one thing I like about you. Wekwata bulungi. Ate omanyi kyoli. Kizibu okusanga ibranga oliawo toyirabika disorganized. Webale. Manyi ndabika tells a lot. So. Okay. To me, it's the first of all, the way you present yourself. The music industry, naddala erifa abayimbi because muyimbi omuntu ali complicated. Tuba mood swings, tuba. But thank you for keeping up. I appreciate you. Abalala simanyi obanza neyisizako bulungi nze kana abalala. N'abalala bwe kiri kyemmanyi tufunangayo omuntu towulirangayo omuntu yenna nga ayogera about me bad for me. Era weetwalirawo. Kale kangende n'ekigambo kyombagamba amaaso g'omukulu. Ate tonkoza nnyo mukwa. Tonkoza nnyo brother. Like oli mukulu muko ku nsi kyemmanyi as in age. Kyengeza kuba. Nkaddiya. Wena myaka. Nina ndi kito. Nina 27. Goloza nze nyine meka. Nyine meka goloza. Olinga musaati. Musaati. Nkokuziza. Ongoziza nnyo. Kozina kotwale sembabule. Amasanyalaze gali eri ku kyalo ewamu. Neeretera obuzibu kati kyokola olowooza mmanyi nnyo naye nga siwekiro. Siweza myaka 3. Kikyotegeezamu. Zabozeeyo ebigambo bye tonkuza. Nayira amazima ga. Siweza. Nze nazaalibwa 17 July 1996. I'm not good in mathematics. Bwe balamu. I'm not good in mathematics. Omulabi ajja kubala kuteerawo mu comments zoyina abalabi ate abagobereza abalungi ate abavuufu ddala abavubuka. Nina ekyaddala nze badde manyi either onsinga obukulu obanga mutwenkana. Musingako.
Anyinza okuba nkusingako omwaka nga gumu. Naye tukyali mu 20s. Anti ogenze nayogera kalimbu kasa wantu aliwa mu Sembabule. No, wayokya? Banaye baatuwa ekkubo saayokya. I'm happy by the way you allowed and risked it all for me. Thank you so much, Ibra. Kuva ku ntobo y'omutima gwange nkwebaza. Yadde abantu bagezaako teekawo embeera Kabadi nali mbatutte simanyi Kabadi. Abantu baliko ekyo kya mu Kabadi kiki bataalaba. Bannayuganda ne bwe balaba ng'ofa bagamba yali mu Kabadi abayimbi bwe bati. Naye bassebo ne bannyabo eyo teyali stunt. Nimwe bannayuganda mubeereeko serious somehow somewhere. Kati why Nina Rose akola stunt? Lwaki aba akola stunt? Talina byakola. Nange ebbanga lyonna nze nali nkozeeko stunt. Byannema. Munnange twatindiga olugendo ne tuva e Kampala ne tugenda e Sembabule. Omuntu ayinza obuuza mwali mugenze kukola ki? Abayita kukola ki? Nina Rose yali agenze kulaba like maama we ne taata we. Right? Kuba ndodde mubalaba tesikuze nabo. So ate nga nammwe enkoyo okumbuuza taata we yaani ebiki biki. Nali nayagala mulabe nnyina gye nva. Siri muzimu nti nabagwamu bugwi Kampala. Nina ndinzaarwa ya Uganda era nga nekyanyingiza mu byobufuzi kubaako kyenkyusinga nga bwe walabayo. Era awo nnyina ojjawa obuvumu ojjawa ekirowoozo nti kati it's my time okubanga nyingira politics. Kiki ekikudiverting ove mu music ate sivanga ku music ate olera sire muvaako. Okay. Naye waliwo kye bayita calling. Kibayita batya? Calling. The calling is from God. Okay. Naawe oba tokiinaako buyinza. Nze ebbanga lyonna abawagizi bange ndowooza abantegeera ddala lye bandabidde sibangako musanyufu genuinely because I've never showed where I come from. Yes. Mwenna mundabye Kampala musanne mumpaana nabatunze ekyo kye nayagala mulabe. Nze nga tumanyi ova n'eryo oba Bunyarwanda oyo babinsibako mukyeshe simanyi wagwa naye kambeera ekyokulabirako nti buli muyimbi alina we wava ate tewalina kuba walungi naye ate osobola okubeera eddoboozi eri abantu gy'ova ate okusinga bano bw'okuliddemu kuba olaba Kampala wano we tukulidde people assume they know us yet they don't know us. Kati omuntu amanyi yewe Sembabule kuba taata wange gye banziike awo nyine kuttaka Nina oyo ye taata wa kuzaalira ddala oyo omukyala gwe mwalaba yesite ku maama wange gwakula naye nsakula naye toyina maama wange ali mu kibuga adde manyi ali mu kibuga mwali wange yesiwa akafa nnyo omukyala musabi nnyo kama muwangaza emyaka gyonna kuba naye kye yeezaalira takimanyi kinaatera omufuukira ensonga nga bwe kyafuukira kitange Sembabule kinaatera omufuukira ffe kikitu ekyewalula naye ate mu ngeri ennungi kuba kyemmanyi musajja mukazi musabi nnyo ate mukazi ankoliza mu direction y'okutya Katonda kati era nga ndi mukkiriza nti dini yange egamba nti mu kutya Katonda amagezi we gasookera so ekintu kye ndiko ibula kiri personal nze nga bwe nkugambye when the calling called I had to pause everything era lugendo nakalutandika bwe kuba kutambula nakatandika okwavula naye I'm so anxious and eager to see obulungi Katonda bwantegekeddemu because siri wano oba syabyetekamu mundi wa kitalo mu bayimbi bonna ntu just ali munze wa kitalo nnyo okunzizaayo mbeeko enkyukakyuka gyenkyusa gy'oteekawo Nino oyagala osooka otereze ewammwe gy'ova ku kyalo bye bimu ku byakuwaliriza okuga nti oyingira ebyobufuzi Sembabule at large because mu butuufu toyinza kuvimba nga gy'ova tewanyuma
oba oyisa bivu Ibra wammwe oba nga maama wa asula njala nodde eno omuvimba mbuoyiwa opopinga bottles yabwerere nga toze mu mazima amatuufu oba tolina kiwulaka ne mu maaso ga Mungu ayinza n'okukuggyako buli kyolina so nze nzikiriza Katonda yanfuula kyendi lwa nsonga ate ng'ensonga eyo yali yakuba ekyo kyendimu kati saawa zino okubaako oba okuba eddoboozi lya Ssembabule. Obaddewo ebbanga eryo lyonna lyonna webazze otuyimbira obuyimba kino kizze kyagwa bugibbu oba kyakutrakingirako ebbanga nogawaayo kanengakanyingireko mu byobufuzi bino kuva dda nze njagala ebyobufuzi abantu abanentode bayinza okugamba nze sisubwa mawulire ga ssaawa eno njagala nnyo omanya ebifa mu ggwanga budget nze asooka ogiteekako oba bagisoma so nkuze ngoberera ebya politics kuba ndi Munnayuganda ate a concerned citizen nti buli kituuka ku ggwanga kinkwatako ogyeko nti nina Rose Omuyimbi nini Munnayuganda I pay taxes I live I mean buli kinyigiriza omuntu era nange kinyigiriza ng'omuntu so nga tetwogedde na bingi this was just the calling and I'm ready for it because manyi nsobola okubeera eddoboozi eryabo abantu abagirwako obuyinza bwabwe oba bali mu buwambe naddala abantu b'e Ssembabule nino ze n'obumalirivu bonna because gye nva tewasanyusa ate mpaka nga ntereezezaayo mpaka oli mumalirivu ne bwe kuba kufa naye nga nfiiririra kukyusa waffe I am sorry ng'oli mumalirivu bannange kituufu because politics is muzanyo politics is a real life nga bwe walaba ebyabaawo teweetegekedde bantu ne bakuyisaamu so what I've been through has prepared me enough to face everything or face my fears. Tugambe this is some of the reasons as to why wagamba nogamba n'ebitabo ebimu sokonsobola okuba nga nkakasa ebitabo nzije nga ndi full package nga ndi well organized bulungi. Well, politics here yaziza kusomero nadda kusomero kuba njagala kyusa bulamu nange ng'omuyimbi n'okujjawo nagamba n'okujjawo ekyo ekino ekibibadde byogerwa nti tulina ekifaananyi ekibi ekyali kyasigwa ku bayimbi abayimbi tebaasoma abayimbi so it is about us to change that tewali muntu mulala agenda kikola era buli muyimbi andaba ali eyo ddayo osome obeeko kyokyusa emirimu nsi yo tusobole okukyusa ekifaananyi ky'abayimbi because it's about us to change it. Nina, twave Kampala wano, tugenze Ssembabule, empisa gye baakuyisaamu, it wasn't good at all. It wasn't good at all. Twasanga amakubo baga blockize, embeera teyasanyusa. Naawe ffefe nnyini abaali bakulekeddeko, embeera teyatusanyusa. Tugamba ekigendera kya bino byonna kyali ki? I don't want to cry. Impressive biranga ku maaso era sagana abantu balowooza nti ndi so weak. Kyo nayita Sandi kyagaliza Munnayuganda kaabeko kuba naawe kimanyi nali sigenze kwesaba evvulu nali ngenze laba omuntu anzaala ate n'ennyumba gye bangobamu ya kitange simanyi kigendererwa kyabwe naye nga bwomanyi gavumenti ya wano yo tefaayo ku muntu wa bulijjo eriwo kunyigiririza oyo ateetegeerera nakuyisa mission yaabwe because ffe kati abalaba nti baludde mu buyinza tulaba nga mission yaabwe basically yakunyigiriza muntu wa bulijjo era they feel entitled over everyone naye neeyongera okubategeeza bakama baffe nti temugenda kudongowaza namuddala muyembe guno eyasinze ze bandeka enkovu ku magulu ino boda yange kya exhaust kati ntambula socks tosaana gijja kuba yatuuka ku ggwanga naye kati eno nkovu just katolo twogere ku bantu be bakwata ne ba inhumanizing ne publicly onnaffe kwe tugumidde so byonna byeyongera tuwa maanyi kwebaza okuba nti watambula nange olugendo olwo because at least oliwo okugamba abantu baira bannayuganda nti byaddala poliisi enyigiriza abantu
era esobola n'okujja mu makaago n'ekukolera amateeka. Kati kiri eri Munnayuganda okuyimuka era essaawa eno okwetegeerera because kisobola okutuukako naawe nti ate ekikyo ne kibeera even worse oba omuntu w'emmundu munnaye ataagambwako. Twalabira ddala nti munnaye nti eri yonna gye twava ku kkuba okutuuka ewaka ewammwe we mwali baayiwawo poliisi. Okwo kwonna kutya. Imagine tetwalanga nze saagamba nagamba tata wange era ne mugamba tugamba bantu nti nzija oba amanyi bulungi saagala ki ndi muntu natural njagala kukola ebintu nze nga tekulekamu. Simanyi yatemya ku poliisi mbi simanyi tugenda kuyisa bivulu political rallies bekwasa awo obusonga obutayimu makulu naye ezo zonna planned propaganda. And bebale tuwakuba ibu gwemanya buli munomawulire yali awo oli part of Sembabule in a special way because you brought enlightenment. You showed Ugandans what they always been hiding. Kati no ako katono ibra bandi bakubye nekibu nze kugenda natya fulumayo mu nyumba atotoso fulumayo mu nyumba bakugamba nti ate simanya guys nze nesawa yange n'empale yange nagireka waka tebanganya nakwambala ngoye zange kubanga bwe wandaba nafuluma nga nakamala kunaba nenziruka nandaba fisa fulumya abantu. I'm like, where does he even get the guts? But much all respect to you, sir. Nasima kyewankolera nze kanjogerera abantu. Nina kino kyakwa kyakuyiga ki don't you think nti bigenda kaluba mu maaso awo gye bijja ate kuba munne ebyobululu n'aba bitu so laba bakuzoganya bizoganya ngogenze laba family yo ogenze laba taatawo na maama wo. Definitely chovola ba mu luyimba lwange ne Papa Eddie yawe twagambye sisemuka mukwano enava mutulo mu Uganda mu maaso awo wegenda okudda buli omu atajja kukyagala bw'oteeteekateekera. Kikyenkugamba nti Bannayugandans need to prepare their minds, need to prepare themselves for the worst. Edi Mutwe n'abali abalala bubaka kiba osobola okubanga obawawa osobola okumanya tuli nammwe Edi Mutwe wonna wooli tuli naawe taata tumanyi kyoyagaliza eggwanga lino ate nga tuyimiridde naawe mu buli ngeri obuswavu bwo bungi naye njagala kugamba nti tebaswaza bwe wekka tuli naawe era tweyama okukulwanirira n'okulwanirira all political prisoners. Tusaba Mungu abasaasire ate abakuumireyo yonna wemmeka we tulirabagana netubeera mu Uganda empya n'abawagizi bange mwebale nnyo okumpagira mwebale butata gad abaana b'e Sembabule kanankalulu k'omwaka guno tukole kyonna ekisoboka tulabe nga tujjako bannakyemalira emyaka gyo giyise ate nga tewali agenda kikola yeffe mu butono bwange nga bwe mundaba I promise to be the hope of Sembabule era okuzoganya abo small body but big brain onfunye akasembayo nina mukwate mpola enkoni zammwe n'emmundu zammwe nina katusuubize nti bw'onooba oyingidde parliament obusobozi I think ojja bano obusobozi obumala by then Allah akusobozeseza omwana ogenda ofunidde omwana nga munsuubiramu kiki tusooka tukolerera abantu kati kyenkugambye nti bakasente wali kajja bakakoze eki asigenze kulya sente anti wali of course era osasulwa sente ziba za kukola mirimu gy'abantu anti era osasulwa nga member of parliament ate n'ebyo tugenda bijjawo sente ezo temutugulirire wamu tubeere tuwuliriza ebibozi byammwe ebitubuuza kukola ebintu ine oba okukwata ensonga z'abantu bane mukirowoozeeko bane sente empeewo obuwite ennyuma sente erina kukolerebwa era mwabalemeza abavubuka obutakola kale oyo abadde Honorable Nina Rose mugende mubabe embeera gyagenda okuba nga ateekawo Sembabule MP2B the only hope of Sembabule kale Kicks by Ame ng'oyagala okuba nga oyambala okubeera ng'oyambala obeere wanjawulo ku bantu abalala weeyune nnyo Kicks by Ame esangibwa wali eyambaza n'abakyala of course twesangeyo Kicks by Ame
But anyway, Kicks by Army, they have really good shoes, and Okay. I've seen you promote it online, and I can't wait to be there and have my pair of shoes you promised me. Okay. And all the girls, I'm talking with them, Bukondo, Mundeku sneakers. Okay. Kale, thank you, Honorable. Until next time. Sure. Peace.